eggwanga lino lyonooneka nga lyonoonese nnyo ku mulembe gwa Balamu. Ye minisita gwe tusoose okulaba asaagira mu nsonga z'abaana kasa kamera emukwata ne kiggweeraawo. Singa nalinamu ku maanyi singa minisita namusibadde. Allah nga nyinamu obusobozi mu gavumenti eno singa oyo minisita namusiba nga bakeera kumukuba buli lunaku emboko 10. Balamu nze gambye minisita anti ye w'abavubuka gwe njogera ko yagambye bamusibe. Era nange ne nkuddamu singa nalina obusobozi kibooko 10 ku kabina ku lubuto ku matama ku mutwe buli lunaku. Kubanga obusobozi eggwanga lino lyonooneka nga lyonoonese nnyo ku mulembe gwa Balamu. Ye minisita gwe tusoose okulaba asaagira mu nsonga z'abaana kasa kamera emukwata ne kiggweeraawo. Spice manyi nti eri mmanyago sooka oveeko eyo kubanga ojjako era nga wafudde. Kubanga omuntu asobola okukulwana side ezi introduce manyi biki kitereesi ekyobulogo kize mu luzungu witchcraft waliwo kyakibogera traditionally ekyo ntajja kudiringa naawe locally ne traditional okitegedde kyo bado yagala okwogera ate mara njagala okwogera damu ate Spice njagala afune bwatuula ng'aliwo bwoko afumiitirize alowooze manyi bw'olula n'omuntu omumanyi maneja wange mulogo okitegedde oba maneja wange musabe kati lowooza nnyo maneja wadi omulogo naye asobola okuba nga amanyi maneja we musabi mulogo musamize lowooza nnyo ku kiyinza okukutuukako nga temuseka okitangira ebifo nga tekinnakola ki kutuukako kinnakutuukako kubanga abantu abasinga omuzungu agamba prevention is better than cure. Abantu bangi wano bali bamanager naye nga managing omubiri n'eddoboozi. Kyogera ompulire obulamu omusajja omugagga otya gwe level gy'oliko ino kubanga abaana go bateekamu ssente ab'obulenzi obulamu omusajja omugagga. Sakala baana ba bulenzi mbadde gye sibadde nkusigira kifaananyi ogambye kyefuna omusajja mugagga nnyo nnyo. Yes. Kati nze obulamu siwe experience nze. Nanti kuba gwe okuluusanyizwa nnyo kati ogenza okutuuka okwagala obi experience nga oweddeko. Anti ddamu amagezi ge nkugamba. Anti ngazzeemu bali abaana bato. No muntegerayo ekisiru. Bali abaana bato. Olowooza ayina emyaka emeka? Oyo mwana ali ku musinga emyaka nga 15. Ayina emeka? 35 awo. Anatera kunzaala. Nedda bambi kitole. Yasula kuba nti kitole tosala myaka. Yasula kuba ffe. Twakitinze ng'abantu abakulu bambeera gye tuyiseemu. Kambeke kya kigamba. Nalongo kituufu nange ogenda kwogera kituufu okula bulungi. Naye bwe nedda muvuganya. Linda kodda yasi. Okujjako nga naawe ofuuse wa federation. Teteriko kutopikire baleke luli abatuga baleke oli mubbi ate nzibyani omuntu omubbi asalaganya ebigambo agenda waayiriza abantu tabanga naawe oli wa federation kyogere muntu kutegeera gyogwa muli okunakuwaza abantu kakati eyo nga nvuddeyo dayasi nze muzeeyi kyoyanonda nyina emyaka 13 wali mulamu yes ebintu ebyange ebiri kuli ayi tebyeyogerera siwakanye nange jjajja wange wali nange jjange wali kikofira bwe yamunzigyako nalina emyaka 17 nanjigiriza okukola kate ebbunga nantwala South Africa ku myaka 19 notandika okuba ensaasi nantwala mu America tusoke South Africa wano South Africa wano kati nze ebyange bye nga gwe jjembe omuntu wotukira okukola ejjembe yantwala kwebakamu kulya ku bulamu ku sentezi njogera kusajja yali biliyoni situwakanyiza mumanyi wagguluwa erije mu tongatta kugundi kwa abantu abondeka kati gwe ebintu byekinaku bikujjudde mu bwongo mu maaso wali jembe South Africa ekyo mpayiriza nze sisobola kukola bufere kubanga nakati nze kola reality wabula tatakato yantwalayo nga mugambye nsaba okulinnya ku nnyonyi nga simanyi tekitegeeza naye nga mpulira agamba ava ku nnyonyi nimugamba kati ku nnyonyi mugwako ngwe temuwandagala munde mugwa wansi nemuga nange nsaba abantu baleninye kuki kati awe ngambira nti awe emyaka we gyakuddukira kati ogenda kukola ki nemuga njagala kugenda mu nnyonyi nze kasanyingira mu nnyonyi ne mundeka mu nnyonyi kati kyamusasa nnyo ng'alaba kyenjogera sikikola kitegeera era yankeeza kumuleetera passport simanyi passport zedda bazaba bazikola taze passport yansangawa ekisoboka nange zabatabani bange zabasanga si passport yansanga nange nakoleza batabani bange balinnyanga yokko okugundiza abasanga ekyo kisobokera ddala naawe ennaku zino byakyuka nze muwala wange essanyu yasembyeyo obuto seba omukulu nagenda naye ku immigration bamukusaba nagenda naye erina okubaawo ng'omujulizi wali
nga ayina emyaka emeka omwana muto yali wa myezi ena ne bamugamba abeyo ng'omujulizi ne baŋŋanjije naye yali wa myezi ena nga kito n'obufaananyi natwala bubwesse bubu era leero obufaananyi bwe bulina okuba era omugagga yaliwo wali ng'amwenya bumwenya abakubira ku kajjaamu kale enewe tuliko eyo nga nvuddeyo akamala okuintroduce ate tunaba ne watandikidde mu kummanyiira tunababuuza bye tweyongera kati abantu gwe booyita abato just wabeegombera mu nalongo tayagala mumaliramu ate era nze wobanga omumanyira bw'owulira nkugambye nti naye amazima saafuna ku experience ya musajja mugagga tokisaagiramu ne bwaba mukadde naye nga mugagga ng'omanyi nti nzife twafumbirwa kawunga na bijanjaalo okola ki kati bwe nkugamba nti naye mutuufu ng'oli akuwa kawunga nga kyasobola kituufu ne ngamba kihaji kijjaawo kihaji nekigamba nalongo hallo I have my money I want to give you a kalina yes sir nga kihaki ekyogera kityo a flat not a kalina I have iPhone 16 netandika omugamba haji obwo bunafu nefudde munange sisoboka nangamba okay I have a beach ebambuwa nkazi angamba beach eno ngeya Busaabala okay nyina amaato gyogera oluzungu I have boats nze yes such obwo bulamu butukusibu experience tubadde mu bulamu bw'okugatta ekyemisana tewali ekyeggo tewali kakati ekikomando kibakutte kakati tekitukwata oyagala kihaji kijje kitya yogera luzungu kati nga teri interruption nze abantu bakyusa ebikaba byange mbajogere ate wali agenda bikyusa kyalo ng'ajja kubira banzi kati ate ekira yaki omusajja ali ebweru atufuga fe abali e Uganda nga yatusuulawo kakati ekirala nambyeko kyeggamba bannange kakiro nkyogerera abakazi bonna bannanga abasajja abatukwana nga mutegedde baka abasajja ebigambo bibe bitono bannaye mwogera nnyo kyotegeeza omusajja akusanga mu motoka yo nassenda birwana n'atokomoka ebigambo emitwalo esatu bannange ffe batugambagambadde ebigambo n'amatu gatuluma byatutama kijje kuki abantu bangambye nnyo ebigambo n'empya nga n'emmeme ensindo nga already akimanyi oli muka musajja okitegedde naye alina omukazi ewaka bw'aba akwanda muka musajja please action zibeere nnyingi okusinga okumpogganira bannaye mwogera nnyo ebigambo babitugamba dda ne batutwala abasajja abaavu batwalira ku bigambo amaanyi g'omwavu gamuli mu kamwa kati gwajje jangu na ssente buli kadde akubeera mu kutu bannayonyerera kikyala kyange gwegwe nalindoota abasajja baatugamba ebigambo buli wamu baagambawo ebigambo omusajja omwavu akubeera mu kutu okyusa kuno adda mu kuno okyusa kuno kubanga amaanyi ge gamuli mu biki ayina anti omusajja omwavu abanga bulooka bw'aba akwana omukazi abanga atunda emmotoka enkadde omwanyi bulooka amaanyi gassaamu nga atunda emmotoka ekozeeko tomugwangako omusajja nno bulooka naye tomuyita ebbere ayinza okukwana mu nkwana ngaawaayo emmotoka sajja kufako poto ebigambo n'ogula n'emmotoka enfu lwa bigambo bingi byakozeeko byayogera bannanga abatukwana naddala nga otegedde nti ndi mukaaba nti kitegeere nnyo nti omusajja no yatukira okumpasa ebigambo yaŋŋamba biki mutwalo kuba teyalina yadde 10 years ze nafumbirwa ku kigambo kya musajja naye muntu onsanze omutuufu nkuyisa bubi bambi tompogganira nnyo banaye tukooye baako ebikola byokola ŋŋambe ye musajja ono ayagala kubeera mukwano gwange naawe okyali mulebe ekuula sikuula omusajja bwajja omanyi dayasikambeko kyeggamba anti mpuliriza gwaba tokiyitamu naye omusajja bwajja n'ebikolwa newoba tokkiriza ogamba wali omusajja yazze n'amaanyi awo baba ssekkutu omukazi ogaanamukko anti ŋŋamba newoba tokkiriza osigala ogamba ggwe omukazi dayasi yazze n'amaanyi singa saabadde mugumu nnyo mwana ab'ennaku zino amala kutwala kalina alyoka aweweere nti omuwadde omusajja n'agamba ebigambo babitugambye abawala b'ennaku zino amala kutwala buli kyolina n'abewaka ne baba nga tebakyalina engeri gye nalina figa ennungi oba abantu bankwana nnyo nenko walize Airtel yankubiranga ne neebaza okubeera kasitoma omulungi unati nga yengwira ne airtime nga nti nze essimu yange nga abasajja speed kwe bagikubirako ne airtime gwe banteerako nga kasitoma ke yenkubira ne neebazaako kati nze ndabanga ebigambo abantu babiŋŋamba bingi nalongo olina akabina bakiŋŋamba okuva nga ndi muwala muto tekameze bukulu mpaka kati nga nyina akabina n'olubuto kati gwateera okyawaana ekyo bannaye tukooye ebintu ebyo ego omuntu omumpi nga alina akabina naye nno
Mubeka ebintu ebirala banne byemujja nabyo ebirabika. Omuntu agende waka kitunuleko agambe bannaye omusajja nono naye yanzikiridde oba bamumpendulidde. Tugende mu maaso. Gwerinako. Nina kye mbadde neebuuza. Kati gwe omumpi omusajja ajja kugamba bigambo ki? Era bye bagamba abampi abakulanga nze golowooza buli muntu yakulanga nze. Kati simanyi. Kati gwe okwana batya? Bawanvu. Kati omumpi mwagazaati. Nga baakulema abawanvu. Kati nze omumpi. Neka wasembayo okumpa ku ssimu yakukyayira ku ssimu okumanya tolina mpisa. Omanyiira nnyini. Bunkwana bawanvu. Abawanvu abakulemye okutuuza ewaka. Dayasi olina omukazi ewuwo. Nina. Yakajja. Ennaku 4 ku 3. Dayasi oli omukazi gwe wakwana n'omumpa ku ssimu. Aliwa yenna ye yankwana nze mukwana. Baaba okiyemu omanyi. Mugoberezi wange ate lwaki ompaayiriza ati? Ebigambo byonna byebamugamba ye yakwana. Kati gwe omuntu akwanye lwaki omugamba ebigambo ebyo? Ne mugamba bigambeko ne mukazi munnaawulire kwe kumukuwa. Bannaga tujogedda ku mule. Kale ne mbwa ya Dayasi ebigambo ebyo nawe ogigamba byali. Koza namukuwako leki. N'amaanyi gampedde. Mwana mukazi muno bimugambeko. Ne kati nti bakwagaza. Gundi. Tuli ku The Truth Media go subscribe. Nile nalongo kitono, it's a Monday. Tuli ku Sanyo Spirits and Wine. Wetuli. Yangu yangende jenda kanti nze kasola wanga nyambadde luno olugoye bwe tuginayo n'olwa green. Ng'omanya. Waliwo ayagala okusaagira mu kiggwa. Okay, bula Monday embeera nalongo ne tukolayo wana akantu. Ebintu ebibadde mu weekend ebibadde bitambula mpola mpola awo ne tukolakolako emikwano ennaku zino ku TikTok tegikyamala nnaku 5. Abawala beevuma ku TikTok. Abavubuka beevuma ku TikTok. Abaagala na beevuma ku TikTok. Dakiika 2 bawo negwe beekwanya ku TikTok ne baawukanya ku TikTok ne beevuma okukeesa obudde oli naafuna amwagala era ku TikTok ng'amuggyemu babadde bamuwagira nti gundi omuvumye ennyo. Kwegamba TikTok sigimanyi kye yafuula gundi. TikTok katoleka nsi yonna. Wallahi niye. Otundako ky'oyagala okutundako. Bw'osalawo okutembeezaako obusiru bw'ate ku TikTok obutunda nnyo. Kubanga abasiru ffe bangi. Buli muntu olaba akola ebintu talina magezi ku TikTok alina akatale ka nsi yonna. Kati waliwo olutalo olwavuddewo lwakugyamu baana mbuto mbunga babawa amakerenda agatate. Mwalulabye. I do not know. Waliwo ebintu ebimu bikolebwa ku TikTok nalongo nga mbasuubira olumu mu bikondo eminge oba minisita w'abavubuka aveeyo. Kati waliwo olutalo. Anti minisita oyo yantama. N'ate ebintu ebimu nabyo bimuyingizamu bannange. Be bavubuka baali bakulira. Ebintu ebimu gwe omuntu kwennyini olina okusooka okufaayo ku bulamu bwo. Kuba obulamu bwo si bwa minisita. Kituufu. Tojja kuddira busiru bwo. Era obusibe ku minisita. Waliwo olutalo lw'abaana abawala simanyi waliwo Mami 25 simanyi biki ne Joey simanyi abawa amakerenda simanyi gabakola biki. Nagambye Mukama. Amakerenda baanona gaaki bo. Sabitegedde obaaga kuzimbulukuka omwana yagenda n'azimbulukuka amatama. Manyi kambeko kyegamba Mega. Yanga Mega ndiko nnyo. Manyi bye mukole eyo mabega. Tojja samira kambeko kyegamba Dayasi. Ati munnanga tegwe boyfriend wagenya nali badde. Munnanga ayinza okuba akwata wesikwata. Nagana ebintu ebyo. Kati Dayasi abantu abatakola bazibu ba kumaintaininga. Abatakola? Abatakola. Abantu abasinga ku internet. Babayita kwogera ku business z'abalala. Okitegedde? Tulina kakatale ka mirundi 2. Abalowooza nti bamaanyi mu kulanga business yange. Nga ye talina yiye. Nga talina yiye. Era ng'amaanyi ge tegamuyambye kubako kyatandika nga kiki? Nga kiki? Atuuka ekiseera entegera ye n'emulowoozesa nti asobola okuba business eno gye yalanga n'evaawo. Kyekisumbuwa abasinga obungi. Kuba katugende mpola Dayasi. Olaba ku basawo abazungu. Abantu bafa buli lunaku. Mpaayo eddwaliro limu etalina ggwanika. Teririiyo. Olowooza lwaki? Kitegeeza nti mujje mufe. Tetugenda bajjanjaba. Nedda. Kitegeeza omusawo aba akoze ekisoboka kyonna. Okulaba nti agezaako ne kigaana. Dayasi n'ofa. Nga Mukama bw'ati bwakoze eki? Bwageze. Ate waliwo abagendayo
ne bawona era nawana nnyo eddwaliro eryo nti lijjanjaba bamujjanjabye naawona buki kyokka lyawaana erimuwonyeza mu mokyale waliyo emirambo 16 abawonye bali 10 abafudde 16 kikulaga ki nti olaba amalwaliro agaatongozebwa tebagasiba gwa madda gegandibadde gasooka mu kooti kubanga omuntu mulese kuwona lwaki afudde nesente muziridde nesente tubasasudde lwaki ate afudde kati n'ebintu bwebityo byensi bwe bisinga bikola ki bibiri Katonda waliwo abantu be yatonda nga bakapa nga n'empeka gye bagamba nti eneegeza embizzi nga bwagimira tagejja nga Mukama yamukolimira nga mukapa kungulu ne muki ne munda abakazi bangi abakoseza eddagala ya UK body shape up ne bashapinga omubiri n'osanga namagwata n'akugamba nti byankolako n'alekaana nnyo nga yalina okugula doozi ezisukka mu z'abanna abatamwenkana ozimbulukusa olinga akeedi oyagala okozesa eddoozi 2 zenakozesa Naalongo gwolaba kibeera impossible kiba kisoboka kiba tekisoboka oyogedde kirala ate anti kyentegeeza kikati nti kiba tekikola tekisoboka kiba tekisoboka naye gwe oyagala nze kyenakozesa owa kilo 10 mwaga 2 kyoba okozesa nze ngina 62 kilo tulabawo njawulo kayana kalamba olinga omuzimu gwa nanti kati gwe tolabawo njawulo kati ekitawaanya abantu ngenda kuwa example endala y'abasawo baganda omuntu ogenda ku musawo omuganda ng'abakazi 10 be bawonedde yes gwe n'otawonerawo kubanga toyina bugumiikirizi n'akugamba genda okomewo mu nnaku 5 n'otadda ofunyemu akalembereza olwo nanti bwemala okutabukako ennyo n'okola ki noddayo ng'ate kyetagisa myezi 3 kati okuddamu okutereera kubanga lyeyasooka okuwa wali onoona nokamunayenze teyankolera bulungi nga bwenkola ki yatereeramu awo nemaana ebitabuka abantu mwenna abandaba followinga nyo kyaba bakoze eki naddala mu kintu ky'otamanyi naye kitawanya ku intaneti omusiru ddala ddala ayagala awabula amusinga okutegeera weewale nnyo dayasi buli teri mugezi ku bintu byonna okitegedde tinze dayasi ku kintu kyesimanyi ntwalira ddala obudde okuwooya akimanya ati nnyonnyole nange nkikole ki nabamu aba ati guba mukisanga ekintu aguddemu kigwe okitegeera kati nze oyo omukazi gwe boogerako 25 byakoze bitya simumanyi naye gwe wagula empeke ze ne zitakukolako lwaki olowooza nti no takolanga ate singa bajja bataano nga zaabakolako toze naye yatandise live ng'akuba bano antisagala kumanya kyeyakoze nakugaba buli mukazi alina obusiru bwe tebwotulaba mu nsi kabeere MP alina obusiru bwe buli mukazi alinamu kapaati mu ye lwasiruwala yesigwa atamumanya amulabira mu kitiibwa Eva golowooza nti bwati obukadde bwakola ki bwabeera naye buli mukazi alina ekintu ekimujjako n'abeera ddala stupid ngenda kuwa omukazi ono tulina omukazi omugezi nnyo nalooya yevayo n'atugamba mu budde bw'akalulu nti ze n'omusajja simulina n'ebintu yange baabibye kyewandisuubidde mukazi looya expert kyogamba nti buli muntu abeerako n'akaddeko waasiriwalira bulungi nnyo nga ekyo kyo kimulemye okuhandolinga mu ntegeera ye ng'ate mugezi nnyo ng'alina bawolereza 10 ne bavaayo neyeeremererwa ye mukutegedde aba ntegerekese kati saagala kumanya limamu 256 nti kyeyakoze kirungi kubanga kuvuma sikuwagira sivuma abantu naye ate leka kulowooza gwe yaguza ekintu nti bizinesi yafuuka yannyo kuba yafuuka yiyo abasinga babikozesa ttima kubanze mbirabyeko ku bantu bangi omulala akola kyobadde okola olwokuba bulijjo efeesi gy'olagayo bayizawo kibawe n'ekyokuyiga mu igolola nga bizinesi zammwe efeesi muzirabikiremu okitegeera buli abantu abasinga balina bizinesi kigenda bazibula amagezi gaabwe okutegeera nti omuntu ng'olina kyokola please feesi yeebeere bizinesi yo let your face be visible okitegeera obanga ono gw'oleeta bw'ama otegeera bw'okifunamu ayagala okukikola asooka kuona naggwe kyokola ki kyokola kubanga nze dayasi abantu bangi baguze eddagala eriwonya embalabe ye n'afuna nfune ne bataka nti ejinga kawonya embalabe gwe n'okeera ng'obutuse wenna ng'omusaayi gwe tegukakoze eki tegukasiimye abantu balina emibiri egiri allergic okitegeera gwe toddamu oluzungu lwange lwesonyiwe novaayo n'ogamba nti nze munaye tekankolako wakebera sikini yo nga kakozesa otegere kyenkutegeeza nkitegedde kati gwaba omukazi wamusaba empeke nga zakujjamu lubuto oli musiru ye yalukufunisa
Tolina na magezi gwe kennyini kwe protectinga sente ezijjamu olubuto ntono nnyo ku 50% ya family eziyiza olubuto obuliddwa amagezi gwe kennyini ogenda webambabamba woosanze nesente ezijjamu olubuto ntini nnyo ku kondomu nolyo nezagavume kati oyagala mama 5-6 omunenyeza okwebambabambako gwe agenda yebambabamba onoonye embuto bagambyeko nti lyakola eddagala erijjamu embuto sooka weebuuze lyatuka kutya katale lyaligula alikuwe kubanga si yakebera omutindo gw'eddagala wano e Uganda. We have companies ezirina okukola ekyo lyayitawo litya ligwe ligaana okukolako ye lwaki wali weebambabamba nga toyagala kuzaala genda bakuba akaiso ka famire oziiza oluki abantu bannaye muleke entekeera ntono kugimalira ku bizinesi z'abantu bannammwe omuntu ajja kukuloga ekintu kyolifa teweerabidde obulamu bwo bwonna kubanga akamanyiro abasinga ku TikTok balina kaki naddala abo abatakola akamanyiro balina kagazi bo balowooza bamaanyi osinga oli gwe basanga akola ne bizinesi n'akuwa n'omulimu mami 256 sikumanye ne please contact me omukole eki nze mukuzikiza entalo nasukka mbadde manyi naye omuggyemu olubuto please contact me ombuulire mu nnaku mmeka mw'obaagala okubanga n'embwa tebalya oba tebatwala empolampola simumanyi namwa nempwira nga sagala bamanyire bizinesi kubanga abantu bangi betuguzeeko ebino ekitakwera kyokola ki omubiri gwe gugaanye president naffe otuka n'otugula sound awo natakukola ate n'omugulayo omu nga yafaana n'omufune walala n'akola anyway bwenaalo bakadama nga bayitiridde babba bambi abaana abo balaajanira omukwano gwe gubabbisa naye bagula mugule anti kati bo balowooza nti omukwano bagula mugule olw'ensonga abaana abo bagenda ova e Uganda dayase ng'abamu babaddeko mu bufumbo ne bubalema abamu nga babadde mu bufumbo omusajja ng'embeera eganya okukyuka okitegeera kati abantu bano ababba bababbira mu ssuubi essuubi litya amulaga obulamu omuwala ono ali ku kyeyo bwe yeegomba kati nga nze beggambye wali kina sinabangu okulamu bwa musajja mugagga okitegedde obadde n'abatunda muwogo sina kutunda muwogo bange sente ze zibadde enzibuzibu kati mpisa experience nga omukazi bw'aba ayogera agamba nafuna omusajja omugagga n'akola bw'ati tinayinza obutakyogera pozi baba ali ku pensionizawo abapoliisi magye ezo zirwawo okujja okitegedde gwe sinika ebyo ebingi ajja kukuko ate sijja mukutaasaaku kale kyegezako okulaga nti naabo abaana bakadaama abeerayo n'afuna dayasi n'amugamba naye njagala ojje tugule poloti tuzimbe ennyumba tuzaale ebyana byaffe tubeere nga babbi ne bobbi tubeere nga bebe ne mamizu olina bali we bamugamba ye bamugamba mbuno tugenda kubeera nga Shakibu ne Zari kati abakazi abasinga nga Katonda mu ggulu kyenda ku 10 tebalina mukisa gwa kubaagala abakazi abasinga nze gamba mazima tebalina mukisa gwagalwa bangi balina sente nga basula bakaaba nga buli gwafuna guba mugunju nga mu mpewo zeewaabwe tekyalimu nga bo tebafumbirwa naye mu nnaku 3 omuntu akukwana atya mutandika muti okwerimba mu nnaku 3 n'omuweerezaawo emitwalo yange The Truth Media ne microphone kuno nnya kuno microphone muzindaalo gwe mu nnaku 3 oli n'akugamba n'omuweerezaawo emitwalo 7 gula laptop anti kigambo kitegedde omukazi yenna bw'afuna essuubi ly'okumwagala mu nnaku 3 ne bwe ziba lumu ate abantu omukazi bamusanga ku pate ne bamwebakako ku pate bagita wannasitandi tewali buzibu bw'olowooza baakute mukwate ekyo kibaawo anti kati nga botegedde nti kibaawo noono omukazi abeerawo awo nga tabuliranga ku bugambo dayasi bw'ayogera dayasi kyava amugamba naye naalongo gwe nekkwatako negwe bali bakubyeko wannasitandi sibimanyi omanyi ekitegeeza oba tobimanyi omusajja agamba ebigambo soka ompulirize soka olindeko ku kikyo kyaliko oli kadaama gogamba mu nnaku 3 omusajja asobola okugamba ebigambo dayase nodde mu nnyumba n'onaaba nga bikuvugira mu matu n'oyambala nga bikuwaawaalira mu matu nga buli wootuwa obiwulira akubirira ba abakazi kyenyogera bakimanyi omwana agamba ebigambo ye nga toterera tositaba mu kamera gwe ate wano waawo kale omwana agamba ekigambo n'owira nga n'omubiri gwe siwadde n'ogamba ate kati baba ku kigambo amusanyaze we gankubidde ate bwamukwatako ate bwankwatako banange ne mukwatako wekaba kati ebintu by'okwagala buli muntu musiru era nze abantu abagaana bw'akola ensobi simuvuma mu understandinga mangu kubanga buli muntu yali ayagaddeko n'adisappointingibwa
buli muntu alinayo yamukyawa oba gwe yakola ki gwe yakyawa kati senanya muntu bule bakubba olwokuba omusajja nedda mukwano bakubba nange nagamba abantu tosobola nti basobola kubba olunaku lwo lubadde terunatuuka bamuwe basobola kukyokya bamuwe asaba ebyange gosinga obbimanyi ate ddala sezerimu nedda sijja kubikolera ku Truth Media ojja bisana ebiki ebyange naawe ngenda kulinda Megatron ajje munyumize emboozi ya boyfriend wange ye boyfriend omwekyawa yababba igwe twale mbadde nkubuuza kusaaganyako ebigambo I'm good okyogedde okola otya anti ebituufu 10 nyongereko ebifu 40 tewali kituufu olowooza kati n'olw'ensonga ezo era abakazi abali eyo mbalabanga mwewasira ebiri kituufu mwe crate aginywera wano wetaggwaawo naye njogeddwa naye kansirike omusajja yandekera ensi embonyeebo kugabane bane kubuuza gwe walefunyeko one night stand kyeki mu Luganda tugimanyi ne one night stand kyekyo omusajja n'akusanga awantu n'akutwalirayo ne kaba kamutadda temuddamukola temugabana namba kiggweredde buli omu n'akwata gage lindako temubaamu namba ate omuwa namba kati muba mwekyayi mba temwekyayi muba temweyagala era mwekanga mwebase kamuniiru nga kiggwa kati mbadde nsaba Mukama mu bukadde bino tekyetuukako tekigwagako asijja kisobola abananga bazikuba ate winga n'omuntu mulumu nga temwemanyi temulina mu bbaala we omusanze n'omugamba owaaye guggwa gutya nti ye one night stand nakwata gage iye nga n'essimu togitutte kale ate bw'aba muyitirivu nati gibaita one night stand teri eyo bya buyitirivu kiro kimu webuddamu okwesanga nga awo musobola okuddamu otandikira awo naaba wali ennaku zino bakubaziwa one night stand abasinga ekiki yes gwe omala gwosanga n'akugamba oyo naliko naye naawe Mukama mbadde nsaba nnyamba abaana bange tolya ng'omuwala agamba oyo namumala naawe omanya zaalizi one night stand n'abeera mu gundi mu kiraabu nga mulimu abasajja 10 nga 3 bonna yabakuba one night stand abadde kyali mukazi aba mukazi ate abo kiba kimuvuddeko ekyo bukazi aba mukazi ene waffe mu bakazi oyo aba yafuuka kibaafu omanyi kankubuye dayas mwina ebintu byemulaze embuno biri nnomo bya bulijjo naye nga bityobola ekitiibwa ky'abakazi bebetyoboola omukazi yenna okubanga abasajja 5 basobola oyimirirawo ne bakunnyonnyola walayo bakisiraani kati zatoyinza kuŋŋamba era nga nyina n'omuwala gwe naye mumanyi nga mpita maama ngenda lumu awutu muno bwe bampitira nga musanga ali amayirongi mu bantu mu bbaala ne mugamba kino kyokola kye bayita bane naŋŋamba nti kati maama buno obulamu bweno abaakabi tubeeramu ebyo abaakabi gwe ng'egyo oli muwala osobola okulya amayirungi gaago ne munne nga tamanyi nti ogakola ki nemubuuzako ga mugaso kinaŋŋamba gasala omuki omubiri ansali gye yakola ki yakuwa ne mugamba nze sigalinaako buzibu naye wekweke naye olwokuba tonnaba kufumbirwa gayinza okuddibiza ku lujja gw'oyagala kufa nga tofumbiddwa naŋŋamba nedda si kufa nga sifumbirwa n'olimu ebizibu bikukuba biki nanoonya ekyomuddamu ansi entuufu neekola ki nembula so abawala balina obwakabi baagala okulaga nti baakabi naye ng'omuntu bwakulaba amanyirawo nti tolina kiddako oli musiru toza kuŋŋamba nti dayasa omuwala owakayo asajja gwe banoonya okulizaavinga nze nyinaku wano omuyimbi w'akadongo kamu yawasa omukazi ng'abantu bonna abayimbi bamwebaseeko n'abalinamu kasente emakindi naye mugambe mukambwe era kati muwulu yamuwasa n'abeera naye n'atijja naye omukazi nga talina mpisa amanyiira okufa muba muli awo nga sekyewagamba oyo nno yawasaamu ekyo yali mukazi wange okyegera kyenkunyonyola oba oli awo nga n'omulala agamba oyo naawe oyo talina makulu yali yetundirako n'egindi ovanga ku muntu abyogera nti gye simuyomba kuwaliza wabula ng'anyumiza n'omuntu ayogera liyalite ng'agamba nti nedda nzo nabeera naye wiiki kitegeeza nawe otuuka n'omwetamu nga buli obutunulaba oti oba ogamba
otuka ngolaba amata golaba goyine ewuwo abantu nga bofuluma ebwe tosobola kwata mukazi wono gaatuubire ku bantu anti nga bonna bamulaba nga yeeyambudde owunzika naawe amuyina owewuse kati mu nsi nze kikyeŋŋamba batulaba obulamu buno obuddako ffenna situbumanyi nze ddala sigenda kuwa example kunze kennyini nze nali mukazi munaku bannonda bulonzi mukama waatuukidde okunfuula oyo abantu gwe bayinza okwebuuzaako nze kutuma vidiyo yange yemabega mu mbeera embi enzikakkanya tudde neekubula kikyengezako kulaga nti obulamu bwe bw'olimu olwaleero oba olaba obukunyigiriza buleme kukusindikiza mu kintu kigenda kutta future yo wapointi yange okitegedde bulungi nkutegeera nti osobola okubeerawo olwaleero ng'ebisiyaga bye biriwo abakusenzesenze oli w'amaanyi ovuze Range Rover vidiyo neefuluma nga gwe okulira NTV ne bagamba laba naakulira NTV naye nga ku myaka gyegyo kwani TV obadde otudde olirakisinge onnyuka ogenda obeera emirimu gy'emirala ebyayitaabyo nebyonoona obulamu bw'obadde olimu muki mulwane nnyo okubanga mujjukizanga nti olwaleero sinnalya naye luno si lwe lusembayo wala yejala egenda kukuluma era luzibe luke ate nenkya lukole ki luke lutuuke ofaafagane nalwo mu ngeri enki ojja kusanga wawe atambula kuweeyo 1,000 enkya kubule era nalwo luzibe so mwe positioning mu mbeera etagenda kwetera kwejjusa nze abantu bangi bannwanye nze ddala sinina abakyala babiri baagula abavunyi abasinga ku TikTok bogamba nti be basinga nembalemerera kuba nze nkutuma ebibi byange ebi nebikukola ki nebikubula kubanga nali munaku ayepakejiza obuki obulungi saagala mbeera ya lwaleero ekwolonera bulamu bwo bwaddi bwanca muyige okugumira embeera gy'oba olimu nga weesuubiza nti mukama nja kugikola ki naye kubeeka one night stand saagala obunaku bwo bukusale dayasi one night stand ojja gikola mulala kyogenda kuntaka mbetemu ebyabayaayi bw'omuntu ayingira tomumanyi obanga gaana okundya oba musezi kati tolina na namba ye mbu kyava akuzinyuula ya mukwano mujja kuzinyuula balala nzoba obwakabi kanfe nga bwokuseeko abaana banguya ebintu omanyi nze nyina obwakabi bwe nakkiriza bwondeke nyina obwakabi bwe nakkiriza ne nga mukama obusi busobodde bukole ki minisita yabadde asabye poliisi ekwate kikene asibwe bakole investigation singa nalinamu ku maanyi singa minisita namusibadde alla nga nyinamu obusobozi mu gavumenti eno singa oyo minisita namusiba nga bakeera kumukuba buli lunaku embako 10 balamu nze gambye minisita anti yewa abavubuka gwe njogerako yeyagambe era nange nenkuddamu bisinga nalina obusobozi kibooko 10 ku kabina ku lubuto ku matama ku mutwe buli lunaku kubanga obusobozi eggwanga lino lyonooneka nga lyonoonese nnyo ku mulembe gwa balamu ye minisita gwe lusoose okulaba asaagira mu nsonga z'abaana kasa kamera emukwata ne kiggwera awo wano twali tuli awo ne baleeta abawala nga beekombakomba minisita y'omwoyo n'avaayo n'agamba nti alagidde poliisi ekole ki oba poliisi alagira ye Congo nga si ye Uganda minisita okimumbuuliza ng'omulabye poliisi gy'alagira eyo yaawa ye Uganda yagitaginze Uganda police kale ntuuso ojjulira nakiwala kiyingi nga nali namukyawa ku lwajatizuula n'antama naye ate atisi omukazi oyo balinako be yayamba nina akakwano kange yakuyayamba omwana bali bamukamye ojjukira medicine ndongo bali bakanira omwana n'akana kera yagenza ottunda yagenza okukatunda ew'omuzungu ne kamusajja n'agamba nze ngenda ku omuzungu akwagala naye wootanzijamu sikutwala wa muzungu n'asooka akebaka kumukebaka nakafunisa olubuto kati kagenda ogenda ow'omuzungu ng'olwedde onojjukira yakebaseeko kagenda ofulumya olubuto kati oli mukugira omwana n'amuwamba nakiwala yakayamba nnyo omwana ne bamukaddiza nze omukazi oyo nali namunyiigira olunaku lwe yatuuza mukazi munne mu woofiisi n'asibawo namukyawa nnyo naye ate bwe natunuddemu ennyo yafaayo nnyo ku baana okitegeera alina n'abamu abamutuukira n'abakola ki nalina be yayamba alina baataayamba alina ne foundation oba ey'abaana naye ate minisita atanakyakozeeko yadde
abawala bajja ne beekombakomba tugamba minisita kabiyingiddemu ekyo kikoze eki kiwedde nakana kabali bayita kapayas kakomawa nalaba kavayo kakomplaining ati bakasubiza okusoma tekalina buzibu gye kali negooza bakimiza tandika te mwana oyo namutwala n'asoma anti era yali amusuubiza kitegedde kati nze minisita oyo singa nyina obusobozi singa namusiba dda ekyo kifo ne kisigalirawo sagala namuteesaako toneteraako ne minisita tosobola musiba batyo tonetera bizibu be bali mu buyinza Hane gavumenti netujozi. Minisita. Ekala bana mwasibwe. Gavumenti netujozi. Era omusajja omugagga ali bize ku bintu bye. Atesiza abavubuka dayasi. Abavubuka tebannakola beetaaga omuntu ali active ku bizibu byabwe. So ono biliyoni ya musajja mugagga oyo bala. N'obudde bwe yabeera ali amaze Sudani bagawambye kakati ebizimbe Uganda babikwata ali bize. Ali international. Ebizibu by'abavubuka bana Uganda no wenjaga akoze bwati ate ono wakino anabifuna ddi. Abifuna babimuleta tolaba nga abyogerako. Kati bagambye tulo kubyogerako nze nawo ne tubyogerako biba biwedde. Anti kyobula yagambye police taking action. Nga bwe yakwatani mpaayo omu gwe yakwata ate ekirala. Chikene mswaka mwana meko mswaka tumuleke mufiirako nnyo. Namuwirako nga yeetonda ng'agamba nti ebintu ebyo yabikola dda nga bazadde bamugobe waka musimanyi nga talina kyakulya. Era ne yeetonda yalikwala ne cruise. Nze omanyi siri muzadde atava ku kintu. Okudda nga muŋŋamba nti yazzeeyo n'abikola kati. Simanyi obupya yabweganye agambye ssebo bwe. Nze okujja kwa muŋŋamba nti yabikoze kati awo bamunyiigira. Ne baba yabyetondera. Bannanga abakazi abafumbo bangi nga baali bamalaaya. Nga beetuuze ku basajja bonna. Ningwalo bakaba basajja bannaaya abantu bakola ebintu ne babivaamu. Nze sijja kifiira. Bakakkana. Naye njagala Minisita Balamu alekeraawo okwogera obwogezi nze webuzibonyera naki. Ate kati bw'omugamba akole bw'atyo ng'oli yeetonda olinga mugaa nti no twagenda asimugambirako ekyo kimu gwe bagenda ekisusa okutuukawo. Anti kati ayinza okwagala okulagira wano amaanyi. Twagendayo nga bakutte omwana wa Jatizuula. Ne tumugamba abantu abatali bumusango omukazi bamutyogola bamumazeeko eddembe lya abazadde abalala bajja kutya okuvaayo okunoonya justice y'abaana baabwe nga bakwatiddwa. N'agamba yesu nga ngenda gikolako. Egikolako. Amawulire bwe gajja n'agamba kati omwana alina ekiwero n'empuya nga njagala omwana Balamu saamutakolo sirimu. Omwana yagamba Balamu yayogera kiwero yagamba nkuumi. Okitegeera. Koza nagira bakiri. N'omutunuulira nga ye ebintu ebiruma abantu n'okusaanawo talina buzibu atyogerako nga bw'aba ayagadde. Yagamba omwana agirete bagitwale ku gundi ku CMI bagikebere. Toddanga mukumbuuza ku Balamu obulamu bwo bwonna. Yasoose okunyiiza abantu otuuka ku ekyo. Ate wamupika ennyo ayinza okulaga amaanyi ku chicken tukamaliza nga chicken bamusibye. Toddamu kumbuuza ku musajja wo tomunsibaako. Musajja wange? Baakiri mbuuza ku Abitex. Yabadde kyate. Ali mukutoneza sente mu kalulu kuno bapromota naye situmanyi wagenda zijja musajja wa. Abayimbi bamwe bamukuba ekikono sente baagala zibba bokka. Abitex yabadde yabanonyeze sente. Yali azinonyezaako ne tuzifuna nga siri musalazi muwa. Sikiwakaliza. Omulundi guno abayimbi bamwe buli wamu beefuzeewo. Kyokka nga ate nabo bazirya ne bane tujogeddwa. Osanga matayimbira nko yadde embizzi nga yatezza abayimbi. Ani ate. Tutandika vuma. Tugende mu maaso. Tutandika vuma. Kubanga kati ekintu kyogeza. Sebo n'embizzi zirina oluyimba lwazo. Embizzi? Kati olwo omuntu gosanga tayimbira nko yadde embizzi. Naye wabakooye bubi Nnaalongo. Abantu abo wabakooye bubi. Nze nnumwa nnyo dayasi naye zijja nga zaaba amawulire. N'osanga balina okutesiza ku ttebo nga takwatako na kamera. Wallahi. Naye ng'azimbye olubuto aguze n'emmotoka avuga nga gwe w'amawulire n'ekyokulya kikola ki? Bakitukola wano emunyonyo. Ebuwe mmotoka ne mubawa obutwa ne mumanya nti abubawonye. Buli muntu nze nnumwa nnyo omuntu azimbira ku mulimu ogutali gugwe. N'ayagala atesize bannannyini mulimo kinnuma nnyo. Kwa buli muntu yamanyi kyayitamu mawulire. Oba kyayitamu mulimo gwakola ki? Gwalimu. Gwe nojja n'oguliramu. Nondeka n'okuteesa. Buka dayasi bw'oba nakyo ngamba nkubire essimu gwani? Idiot. Lwaki mulina empisa embi? Eza. Munnamwe n'akola birthday ne mutalabe. Ani. Ayi God. Kakati tugende mpola. Okimanyi nti nze
nga 22 ogw'omwenda gaali mazaalibwa gange era nali ttaka. Gwe tewaliwo mu Uganda ekyo kiri understandable. Wampuyako nga nkoze pate mpite fango ne gyembeerera. Ate wali ttaki bandize ttaki. Ddamu ansa yange. Nedda tewakola because tewali mu ggwanga. Ekyantwala ettaki nti buli mazaalibwa gange njagala ntambulemu nnambule ku bintu ebyenjawulo. Naye fango neyo giraba si nnyimbi ya mikono. Bali bakola fangaza gaza fangaza. Tongamba sikimanyi nze. Bwe nawulira mbu bagatta amaanyi. Ate oli aikoni wakubirwani wa fake gaza. Bakola fangaza, yes, kirabo kiri fangaza. Bakola fangaza. Fangaza sijimanyi. Fangaza wakubirwa wa fake gaza. Yakoze birthday era fake gaza yabaddewo mmwe ne mutalabikako ne mutandika okwekwasa ebintu ekyamunyiza n'agamba ekisooka abantu bonna abali ku fango ni balogwa babakubira ntuli muli balogo abaana mwabakwatamu tebakyetegeerera aliye ni yandoga obanze mu balogo baayo gwe mutwalira eddagala gwe mulogo laba entula gyotudde mu kamera yange nze mulogo gwe mulogo nga tekyo madde sikimaje kati geyo tuvuddeyo tetunavaayo muli balogo. Okay. Omwana yakikakasizza kuba abadde abeerayo. N'agamba bamaze kwetambulira bo ye ne mukamawe okudde ngulu okutegeera nti nno kati baddemu amagezi. Era yakiremeddeko edda tushimuli agamba n'agamba nabali mwetambulireko otherwise mugenda kubeeraawo we mutyo nga basiru. Kale kati ekyomukisa omulungi kasita yeetambuliddeko. Okitegedde? N'azuula nti ekyalo kimulemesezza okukola by'alina okukola. Emmwe. Bali. Naawe. Kati akola ebituufu. Nze sina buzibu nze fango ninfa nayo. No, nanti gwe mulogo wa. Ninfa nayo tewali buzibu. Goleeta eddagala. Tewali tabu. Ng'owedde bulogo tubwegaana. Oya tubwegaana. Wabula ekisooka. Nyaga twawula ebintu ebyo. Bibiri. Dayasi abantu omanye ekisinga tubonyaabonya. Tubeera n'abantu ne twawula kumanya abantu nakubamanyiira. Ebintu ebibiri bya njawulo. Okay. Dayasi oli mukwano gwange era nkusanga ne tusaaga. Neddaasi njawulo okukumanya n'okumanyiira. Ekituufu ekyo kyo nkimanyi. Nina ekigambo kyesobola okugamba nga nkumanyidde bumanyiizi nogaa ne mutuufu naawe ng'ekigambo teyali kikoze ekyo. Nina omuvubuka omu gwe manyi atera okusaaga n'agiraagira bw'ati mu bantu ne mpulira nga katono ali mu kumanyiira mukazi ono. Okitegeera? Omutegedde? Simutegedde. Olumu agera n'akugira bo ne ngamba nedda. Abantu abasinga tebaawula kumanya muntu namumanyiira. Era kitawanyiza abantu bangi mu nkolagana yaabwe. Kati kibonyaabonyaani? Kibonyaabonya bangi. Nze nyina abantu abaali bamumanyi nga kiweewa nnonda ne kikoofiira. Mbalumya nnyo emiti balowooza nti nkyali oli gwe baalonda. Kati nyina omuntu omulala namusanga jjojjo yeeza ne wa maama wange. Yeeyita muganda wange kubanga twakulira wamu. Yakoma okundaba nga nyina omwana atya. Omu. Okitegedde? Nagamba bannaye wafuuka otya Naalongo? Kannange olina abaana bameka? Osobola omusanga nga nnyumyako mu bantu. Oyo muganda wange mukola ki? Mumanyi. Naye olwaliro nyina abaana nyina n'ow'emyaka 2 tomumanyi. Omumanyi kituufu? Abamumanyi? Nedda. Kati ekitawanya baki? Olwaleero Alien gye nakola show. Alien okunzikiriza omutimba ne bw'atajja aba nkoledde kinene. Eyali kula Bonita. Yalimu abantu bulandi ye yasinga okumanya kikyayagala ogifunamu. Not nze nkuwa example. Okukkiriza obukkiriza okumuteeka mu kalangoko tijjangu okireko ne mafia boss. Ne kavuga ku TV ne ku radio. Ekyo kyabakuwadde ne bw'atajja kiba kikumala. Oba onkoti nze nkufuna. Kubanga Alien bulandi eyo yali agikola wamuyambako kyenkana ki. Wamanya gy'agitwala. Wategeera ebigendererwa byayo. Nze olwaliro fake Gaza bwe muyita ku show yange. Najja. Aba nnyambye kujja olw'enkolagana ennungi gye tukola ki? Gye mulina. Gye tuba tulina. Nebe kyemukakatako ne bw'aba tazze. Ansa yonna gyampa ntwala eyo. Oba ontegedde bulungi. Kutegeera. Era sinza vaayo ne ŋŋamba. Gaza oyo ne muyita nno. Mba kimanyi ng'omuntu akola ki? Nange nyina abampita ne sisobola. Olw'ebizibu byange bimanyiramu obwo buki? Nze nane gwe manya agaba ne drop naye ne kushona atalabikako. Naye nze ng'omuntu siyinza kuddeera kitiibwa kye nnyina mwantikidde n'obwannaabalogo ese ku mwana omuto gwe ntuuse okuzaala. Okuggyako Fake Gaza bw'anaabaako ky'ayogedde nga ndaba nnyina kye nsobola okukyogerako nja kujja nkikola. Ojja kujja okyogereko. Naye bw'aba nga Icon byayogera bibye
siri mwetegefu kubiteesaawo oba ntegeere omubodde simubodde nenze ndi mukazi mukulu kinsiba ngamba abantu naye n'okiwakanya ndi mukazi mukulu nze bwe mba njogera ku fangoni nsobola obutateesa ku baana bano abalala abato kuba oli mukadde ng'alina kyakoze wabula nenjogera ne mafia ne mugamba omunwa kiki kitya buzibu ki ye yasobola obbahandulinga kuba yansinga obbamanya nze nondaba bulabi nga nsirise kubanga nyina obudde bwe nniize nga mafia boss alina kye yeetaaga nveeyo nkyogereko kuba omwana nga mwamukoze birthday shege okitegeera nti nze ebintu bya birthday nze emyaka gye nnyina kati wano tudde nakolerawo omwana wange okuwamugulira ng'aweza emyaka 2 oyo Sanyu Spirits and Wine nali mutwala Zanzibar negamba naye neddono omukazi ali mu insurance kamukolere wine shop wavengawo sente basasule katwe mu insurance gyakola ki gyalimu oli mu swiko ani mu abakadde mukyali mu swiko segimanyi yeruddewo mbadde manyi mwoli nze nateekamu ya mwana nga oyo yekka yali oli mu insurance nze sina gye ndimu ngamba omwana ali mu insurance nze mmanyi tebampa z'akalango anti kyembadde manyi nti mumanyi swiko si yeeyo si gy'olimu si gy'alimu si yeeyo Sanyu ali mu prudential oyo yaliyeera yakati yakagesi yaddanyi kati naye gwe olabika oli mu swiko nze ate sina gye ndimu kyagala tataganya bantu sente z'akasuwa z'oli mu kasuwa kakati nina banka nava mu busente bwa kasuwa naye wakabuvaamu juice nabuvaamu dda walwawo obumanyi bulikuntegeera manyima muli basiru mulowooza mbu omuntu bwagula emmotoka yaba omugagga nze ebbanga lyemmaze n'amamotoka gemaze nga ndi mwavu ebbanga linamala ku boda nalina nzibu boda erya kitono emmotoka erya nnyo nalina nzibu kakati eyo nga nvuddeyo vaayo Creed mwamukoze shege yakkiriza nze nyina ekirowoozo bw'oba olina omuntu gw'osuubiramu obuyambi wadde mbabuku woba obbukuma tekimukakatako okuyamba nno si bbanja ye alifudde ebbanja kibwe sikuyamba ekikalo kiba kiwera okiba nasobola okukola birthday party nga tekuli maamawo tekuli taatawo n'onyiigira nnyo nze gwe wasanga e Kampala obutakola ki obutabaako nga n'abakusaba tebazzi kikyensaba abatulaba saagala balwane nnyo kuteekawo olutalo bagambe nti abaana ba fangoni baafuma omuvubuka wa gundi n'anyiiga nze manyi ali ero nina ekyo kyenamuyigako nekweze yabeeranga mu ntalo nga lugenda ku fangoni aŋŋamba Naalongo olunaku lumu mugenda kulaba omuyimbi wano tatujje mumanyi nga mutemedde omukono ku geeti nga naye atamulumba ndaba baki naŋŋamba asibe babo balina abatuma era abakanamugula abatuma yamala najja naye situkira naye we yakyogerera nze nga sikikola ki tokitegeera nga sibitegeera manya nti abaniga ebyolumu nze kasamulaba nga ali fiiti nga neegendera ewange era bwe nagenda naŋŋamba saggamba nti omukulu ajja kwesitukira teyasituse kunze yalibwa neŋŋamba bulijjo kyogamba kalina ono omwana bw'abanga kituufu waliwo ekiriwo kijja kuvaayo nze gyokusande nali nva mateete eyo naye lwakumeka gamandi oli mupangisa lwali lwakutaano tozimanyi sipangisa wano wawo lwali lwakutaano ne wano basasulawo omwaka kati sibimanyi kati obuuza ffe abatapangisa ate tubuuza deeti singa mbadde empangisa nyensula nandesejjukidde nnyo kale kati kulwokuna nali mateete ngogeze loga mba nkumira mpewo ze waffe muliro zibugume kyangu nnyo okulaba ebibi ne byeyoleka ne tulaba bivuddewo bityo kati nze ndi mumativu nti kyonna ekiri emabega w'omulenzi oyo kijja kuvaayo ensi ekikole ki oba ali yekka oba aliko omuntu omulala bonna sibalinaako olutalo kitegedde naye neyongera obbajjukiza nti abasawo bangi nga tebamalaayo omusawo asobola okugamba nti abo ba YouTube bakuloga nga ansa entuufu aginoonyeza neekola ki nemubula waliwo abatakolagana na alien nga tebalina nnyimba ani yabaloga simanyi nyina omukazi oli gwe nalabye ow'amatama amangi ng'agamba siwagira abatali bayimbi abayimbi bowagira olwaleero bayimbawa olina omukisa munene nnyo era ne bowagira bayimbi nnyo lwaki baagwa ng'ate bayimbi nnyo kitegeezako okulaga nti buli muntu ayimirire mu layini ye aleme kunyigiriza baki balala bw'abanga ye agamba nti baatambuddeko
ekirungi bawonye ekibadde kibaloga kati bagenda kuyimba ki shozi batugeno batu naye nze saagala kulowooza nti waliwo ekizibu ekirala naye ate era naye mujjukiza nti baasidde abantu bangi tebazikuza nazikuza abalala anti eye abadde yakusolooza nga abalidde ku kimenke bwajja abantu bangi bajja kujja basasule kati kambeeko kyekubuza dayasi singa mba n'omukolo n'ofiira omwana wa muganda wo ng'abadde abeera wuwo osobola okumala okuva wamu mu kyalo okuziika n'ojja ku mukolo gwange kizibu soboka bangambe bayiza bayi alini yadagenze kuziika nze njagadde kibuuza ggwe osobola tosobola kati kituufu mba kyaliwo okera kuba kya naye kuvuma dayasi kati oyo yesu jja muteesaawo naye nze kyonna ekiri emabegaawo kyenninze kikole ki kiveeyo waliwo amuli emabega ne gaza akimanyi nti simulinaako buzibu gaza tanayogera era akimanyi nti simulinaako tabbu era obutambi bwadda bwe basalamu bwe buli obwaluli nga tebaddamu era bw'aba nga ono omulenzi byayogera ye gaza ng'omuntu emusanyusa kuba sinamulako nga alina kyakola ki kyayogedde nakyo nze sikinaako buki buzibu kubanga bonna nze sina gwe ngamba nti ono simwagala ono nkola ki mwagala ono mwagala fangaza bwetwegaza sigimanya togensibaako wali owiddeko gagamero ng'eranga kamiliyo gagamero mpozi ng'agenda kuyimba ekiwatu ng'egamba nti bannaye mu gagamero ono leero yatusinga amaanyi nedda buli muntu w'amaanyi mu empaya ye aba baana buli mwalina empaya ye yasi waliwo ndowooza aba baagala oba ntalo simanyi anyway bambi gundi nga kibi ekya spice spice kiyamba manyi abannayuganda bagenda fiira mu kabenje omwana oyo yafuna ebizibu naye ndaba abantu abasinga nga bagamba ti stand anti ekyabogeza bwe kityo actually spice yavuddeyo naki mu kavidiyo ke yaleese katangaziza omuntu yasooka ofulumya amawulire yafulumya wrong information yayogera amasasi mu kwogera amasasi buli omu alabye tulabyeko ffenna wano gundi results z'amasasi kuba abantu baji bakubiddwa amasasi kati nga bw'otunuulira situation yonna nga bwe yali nga tesigasobola kuba masasi kati abantu awe basooka ne bakola ki kyekyamutukako ekituufu akavidiyo ke yafulumizza Joes abadde ssaawa ndowooza nga 5 nina abaana ba Spice nadde njogerako nabo actually bakansindigidde mu inbox bo bennyini bwe yataddeyo kagundi kalaga kuba wabaddewo cameras bwe babadde nti bwe yali bagamba wa boda yajjanga agoberera ne batakitwala nga kikulu bwe batuuka akabuuka kakubo tumanyi salama bali mugikola akakubo nga kafunda nga waliwo emotoka eveni basibamu ekole ki eyitewo katono wafunira chance n'agenda n'abakiika boda n'agikuba wansi ekigo n'ajja n'akwata peva n'akuba emmotoka nti bamutomedde naye nga vidiyo eraga owa boda nga bayisa bwati agiteekawo kati then n'alonda peva n'abakuba. Serious? Yes, vidiyo ebiraga ng'obusungu abujje kuki bebanyinyonnyolodde ebiyinza obutanzikiriza binnyonnyola mu kamera bingambe mukama okitegedde n'ebyo nga biruddewo nga ffe tubimanyi nti Spice yafuna omusajja omugagga n'amutwala anti bigenze ku level endala ate kaliwo bituuse kati kyajja bijja kusoba naye kati kyemmanyi ko oyo manager mulogo mpozi nga kati yawummula n'adda mu kusaba oyo omusajja tomuyite mmere nkugambyeko manager ki anti gwenze nange sinakugamba manager ki situgambe yali owuwe oyo gw'oŋŋambye mpuliriza bulungi nagambe ebigambo oli mukazi mukulu oyo tomuyite mmere kati olaba nekyosobola okugamba nze Spice ng'omwana omuwala ebyamutuuseko no si bintu bino kuba yakozeeko vidiyo ng'agamba muno sente zaakola zize talaba lwaki oba oli aba amulemezaamu ng'ate sente akola zize nga kiringa message alina gy'agisinga namugaa gundi ndeka nze ngenda musaba bwenti manyi katuli bantu bakulu ate nze oyo mwana mwagala oyo Spice mwagala era olina simu ye nina namba ye enamba ye esimu ye yagirina ogenda gimpa mukubireko mwagala nnyo simwagalira kizibu kubanga oyo mwana munaku
ye mwana omunaku gwenda bidde emyaka egiwere 10 nga afaafagana kubeerawo asafari nze mu bintu bingi yatasobola kuvaayo n'abagamba mu batali mu music mikwano gye gya munda bingi byatobye nabyo okulaba nga abeerawo abeere Spice ow'amaanyi asobole oyamba maama we kasinda kulaba kintu ekyo nga kimutuuseeko n'enkisaagiramu kubanga yabadde asobola okufa abantu balina entalo nga mwabatulabe temuzikola ki zibona omukazi w'Emakindi eyanguyira abatemu poliisi y'Ekato n'ebakwata abantu abasinga bali balowooza content poliisi nyine empita ssaawa 2 ng'ebakutte kati abantu balina entalo zibalinamu n'abantu nga ayinza n'okubeera nga yafudde yafudde bufe naye nze ngenda kumusaba asooke yeesonyiwe okubeera essalaamu Spice nze nagamba ebintu bino ndi muntu mukulu mu ango zonna asooke yeesonyiwe essalaamu kyokka yadde ava ku mazaalibwa ge gakuza naye mbu obuzibu byabaddemu olero okulinnya ennyonyi gye baatataganyiza nze musaba asooke ava esalaama road omanyi information bampadde nyingi nnyo neŋŋamba nze information sijagala banga bajja tusiba kituufu naye kubanga abantu basinga banoonya gwebamalirako obusungu wekanga ntambi oli mu kkomera so nga ate omuntu eyamulema waali kituufu naye gwe gwasobola n'akukola ki n'akusiba kyengendo saba Spice Katonda oyo si musiru akola enguudo nga zigenda mu nyone nga wapuli olugenda Entebbe kitegeeza gwe lwaddemu okukomako wookomye oba okugenda eddala gye lukoma kati bwatogenda Entebbe towaliriza nnyo okugenda gye lukoma ko ojja kutuuka Entebbe nga tolina kiddako olugguudo lukomye mbadde mumusaba oyo omusajja omugaganya gwe mpya bagamba nze gwe simanyi asooke amufunireyo ennyumba empya yali yabikola simanyi ate lwaki obono yakomawo eno Spice asooke ava esalaama ebbanga eritali ggere kubanze nina okukkiriza nti ennyumba erina okubanga bweba yakyapa eri mmanyage bweba ndagaana era eba eri mmaki kubanga wane wasinga ndaba tunnye ku ttaka lya Kabaka ndabanga eri ettaka lya Kabaka kitegeera bweba ndagaano Spice manyi nti eri mmanyago sooka oveeko eyo kubanga ojjako era nga wafudde kubanga omuntu asobola okukulwana sides introduce manyi biki kiteresi ekyobulogo kize mu luzungu witchcraft waliwo kyatebogera traditionally ekyo ntajja kudiringa naawe locally ne traditional okitegedde kyobadde oyagala okwogera ate mbadde njagala okwogera ddamu ate Spice njagala afune bw'atuula ng'aliwo bw'oku afumiitirize alowooze manyi bw'olula n'omuntu omumanyi maneja wange mulogo okitegedde oba maneja wange musabe kati lowooza nnyo maneja wadi obulogo nze kukwekizampo ntisazino bwombuuza maneja wange sobola okugamba nti ayagala nnyo abakyala oba tabaagala oba musabye oba simuki simusabe kali naye asobola okuba nga amanyi maneja we musabi mulogo musamize ndowooza nnyo kukiyinza okukutuukako nga temuseka okitangira ebifo nga tekinnakola ki kutuukako kinna kutuukako kubanga abantu abasinga omuzungu agamba prevention is better than cure abantu bangi wano balina bamanaja naye nga managinga omubiri n'eddoboozi bangi ababalina nga bakazi baabwe indirectly nga gwe tokikola ki kati gwojja kuvayo n'amaalo ng'otutte muyimbi kumba otutte mukaabandi okitegedde otutte mukaabandi simwatagafu kibagamba nti mukazi we kati fafagane n'otalonga omusajja bw'awanirire mukazi we golowooza alwana byafuna kumba alwanirira mukazi we ntegeerekese gutegedde so si kyeŋŋambye ku Spice sikyogamba naye musaba asooka yeesonyiwe mu salaamu bw'abanga omuntu asobola okuvayo n'akukiika booda n'akkuba amayinja va ku jjinja peeva kuba yagironze buli omu alaba vidiyo weeri n'agikwata n'akuba endabirwamu eri n'emulema ey'omusayidi n'agenda kuyemabega bye byange so naalongo kitone wetubadde ne naalongo kitone ayagala kusiba balamu bampe embooko buli lunaku gwe eyatawizo wamumanyi yatawizo wizo mulamu mwamumanyi bamukwata ne bamusana oluvannyuma yateebwa yasavinga ekibonerezo kinene ateebwa madakesite kiggwayo ne baamuta kati webale kitegeera ekyo kiba kiraga mu mateeka obujulizi bwakola ki bwabula
ensonga lwaki bakuta ya era tatakkirizibwa kuteebwa ekyo ekituufu bamusiba bulamu bwe naye bwizo ye mulamu anti oyo yafa leediyo kati Spice mujjukiza nti abo abayimbi abaafa baali bayimba nnyo okumusinga nga bwe bataamanya baabatta mbadde nsaba oleme kuba balabe mu mukisa kitegedde tufunye abantu bano Eke yali mwana muto nali mwagalana nnyo bayizawe Saalongo nakati tetumanyi yamutta kati mukwano gwange wuyo olina abawala b'obeera nabo ozunga ogenda mu birthday party ojja kulya n'obutwa nga tomanyi sooka wejjeko abantu bonna osooke osigale n'ennyoko amiina eno embeera gye tulimu nzibu olinawo kadagala ki eddagala nnyina lingi ne wamma abaagala okudda obuto twalese anti-aging ettake jangu obusuubule abaagala osala omubiri abamaani power mwenna mujja eddagala tulina n'okusala omuntu kwasobola okugenda nako nako waitube okubba eddagala lyange kale totwagaliza muligule